Muganda wange gwe agenda mu maaso n'okubeera ng'ongoberera olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayolekedde mu bitundu by'e Kamuli naye wabula bw'abadde atuuka ku lutindo okugenda mu maaso n'okubeera ng'ayingira Jinja poliisi n'amagye ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bimusalako wabula eno Uganda tugikwase Katonda kusaba sooka mpeere vidiyo eno ka like wamme etambulire ddala ate etuuke ne kwoyo omulala eyandiyagadde okugenda mu maaso n'okubeera ng'agifuna kakati nno enkya y'olunaku olwaleero His Excellency Bobi Wine abukeereza nkokola okwesogga ebitundu by'ejjinja eri mu Kamuli wano nno poliisi kwoteeka ne enanga yavuddeyo edda n'okubeera ng'alombojja ng'agamba nga bwe batagenda agenda mu maaso nakukkiriza Kyagulanyi kubeera ng'atuuka mu bitundu bye wetwogerera tiyagaasi n'amasasi be baana baliwo ate mu bitundu bye abaana bangi bagenze mu maaso n'okubeera nga bakwatibwa mu bitundu by'e Kamuli nga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tannaba kutuuka okusinziira ku mubaka wa Kampala Shamim Marende era ng'ono ye munnamateeka w'ekibiina kya National Unity Platform ye nga yatuuse dda mu bitundu bino atulombojjedde embeera nga bweri era nga bwegenda mu maaso n'okubeera ng'etambula njagala okubeera nga nkusaba onzikiriza ensooka empiseewo kano nti Sheikh Ashraf Demba omusomi w'eddwa gwe tutambula naye mu kubeerako okusima esembe y'okumiremu ku screen ate ajja kugenda mu maaso n'okubeera ng'akola ku bizibu byo eby'enjawulo nzikiriza nsooka enkuwa ebintu bino nga bwe bigenze mu maaso n'okubeera nga bitambula then tukomewo. Nwenjogerera essaawa eno nga bwe nkugambye ziza ku updates eziri e Kamuli essaawa eno mu district y'e Kamuli tiyagas atandise okuba nti akubibwa n'amasasi mu bbanga okusobola okugombolola abantu abadde batandise okwetegekera mu kifo kino ng'era bali nti batandise okubeera nga beetegeka okulaba nga bagenda mu kifo we balina okugenda. Ekifo ekyo it's a primary school kiyitibwa I'll tell you a place eringa limbuseeko naye playground y'essomero wano mu Kamuli town otambulako katini nnyo nobanga otuuse meters ntono nnyo so abantu badde batandise okwetegeka bambadde overalls zaabwe basanyufu beeteefuteefu okuwelcominga president naye abantu tiyagasi batandise okubakubamu era ndowooza wano wentudde osobola okuwulira tiyagasi nga akubibwa wano wonna awatwetoolodde tiyagas ali mu kukubibwa era naffe tubadde wansi ku playground wali egy'essomero era ne tuyitako ne mu office za NUP naye nga embeera bwetyo bweri kwe kusalawo nengamba kansije mbeere nga mbawa updates mubeere nga mumanyi kiki ekigenda mu maaso naye twagala kubeera nga tusanyukira abantu baffe kubanga abantu baffe mu mbeera yonna ey'okutiisibwatiisibwa mu mbeera yonna yatiyagasa okuba nti ali mu kuvuga n'amasasi okugenda mu maaso basigadde bavumu era basigadde bagezaako okulaga nti balindiridde president. Twagala kwagaliza president waffe olugendo olulungi wamu ne ttiimu yonna ffe twatuuse dda e Kamuli gye tuli era tugenda kubanga tubeerawo nnyo ate twongere n'okubawa information yonna eri ku ground ate twongere n'okusikiriza abantu baffe okubanga beewandiisa kubanga omulamwa oguli mu ttuwa eno omulamwa Nuupu nga yasigamye ku mulamwa ogw'okugenda mu maaso n'okubeera nga bawandiisa bammemba ab'ekibiina ekya National Unity Platform kaakati nno kwe kusalawo okugenda mu maaso n'okubeera nga bakyalira ebitundu eby'enjawulo oba okukola enkuŋŋaana mu bitundu eby'enjawulo nga bamobilizinga abantu baabwe okwewandiisa nga kwoteeka n'abantu okubajjukiza nti National Unity Platform kibiina kya byabufuzi era kabakirinde 2026 mu kulonda. Kakati no poliisi n'amagye bo basazeeko dda ne beefuula baana baliwo nga enjogera ennaku zino bwegenda mu maaso n'okubeera ng'etambula. Nkusaba nno vidiyo eno gimpereka like commentinga Uganda Police kituufu byekola biri mu mateeka nze nno naawe nzikiriza nkuwe vidiyo eno ebigambo bya Principal His Excellency Bobi Wine ng'asimbula okubeera ng'agenda e Kamuli. We are setting off now. We are going to Kamuli to commence our nationwide tour. We pray that all is going to go well. As usual, we encourage our teams to be disciplined. We know that the regime might want to impede us, but we have done everything within the law. We have ticked every box and we are set. We are heading to Kamuli now. Thank you very much. But police has not written to us. Police has not written to us. We wrote to them. We know that everything we're doing is within the law, just like other political parties. You've seen other political parties moving. So we believe that
for as long as we are doing everything within the law, we have no problem, and we hope the police will not break the law like they usually do. Thank you very much. Hello, Chair. Adam. Yes, sir. Adam. Nani? Embeera nga bw'eri mu bitundu byeyo yabunkenke nnyo nnyini ddala wabula kyennyinza okugenda mu maaso n'okubeera nga nkusuubiza nti tugenda beera nga tukuwa buli kimu ekigenda mu maaso n'okubeera nga kigwawo. Munzikirize mbagambire wano eno nti akuuma atakuumira mpeera ate tugenda beera in touch na buli kimu ekigenda mu maaso n'okubeera nga kibaawo era nga bwe kigenda mu maaso n'okubeera nga kitambula mu bitundu by'e Kamuli mu Busoga. Mwebale ngoberera subscribinga, sharinga, commentinga ate tugende mu maaso n'okubeera nga tukiwanika.